Alright, ebera 91.9 Prime FM eweza omutima program yitibwa Family Clinic akasera kano gabugamen tuyingidewo akayimba katukubye kano kayitibwa Nonya True Love Sazi Moses eyimba kayimba konkawereza nnyo mikono gyaffe abali mu nteekateeka ey'okujja ate tumalirize ebya Singles Day ku lunaku olwa Easter Monday abavubuka mwenna gye muli abantu abawulira nga ddala oli single oli mutuluba eri abanoonya oli mutuluba eri abantu abafunye abantu abenga muli ku lugendo olw'obufumbo. Please come and join us on the Easter Monday omwezi guno tugenda kubeera mu kifo ekisinga okubeera conducive ekifo kifaana bulungi but treating alungi ebyokulya endabika kugamba nobeera nga abantu okuwadde emirembe tugenda kubeera ku Fairway Hotel era nga lunaku olwo lujja kucha bulungi ate lujja kumekeza bulungi lujja kubeerayo okusaba okwenjawulo okusaba okwokwewonga era nga gwena omuntu ogwofunye ofunye girlfriend ofunye boyfriend omuli mu lugendo awo ojja kubeera okusaba okwenjawulo tujja kubeera n'emizannyo gyaffe egy'abasingles eginyuma okufa obufi giri gye twazannya tugenda ate kukubisaamu obemeka naye abaana b'obulenzi bangambe beesunza akanyomero ka speed dating nabo banyi nti amanyi bagenda kakulamu naye bakeesunze kufa bufi ate nange nkuwagira obanga oli oli mwana abulenzi jangu nga akanyomero ako okepikidde mu ngeri y'enjawulo tugenda kubeerayo n'ekimere kyaffe ekya Fairway Hotel buffet ekijja tunyumira ennyo ddala tujja kubeerayo okuyigirizibwa okubuuza ebibuuzo okubudaabudibwa byonna omuvubuka obyetaaga byonna gwali single obyetaaga olunaku 21 April ejja kubeera Easter Monday akayimba nkabaweereza Nonya True Love Sazi Moses. Alright, Friday yagwa twayogera ku ngeri ki gy'ofunamu gy'onoonyamu omwagalwa kyo kijjukira bungi nti twakyogera nga tugamba nti nno ofuna otya mbeezi omufuna otya bigwa bugwi okera makya n'ogamba mpuliranga alina amaanyi kaŋŋende. How do you choose a partner? Era nituloberako ate subheading twalaba ng'egamba nti the marriage marketplace era ne batukakasa nti nno marriage place eno si kifo naye mitendera era nti eyo ebyamaguzi ebiriyo byetuyita goods si nnyaanya si butungulu si apple but bantu humans ffe byamaguzi mu katale kano ke tugenzeemu ffe ng'abanoonya ffe ng'abateekateeka okufumbirwa oba okuwasa era nga twalaba n'engeri gy'obeera mu katale eyo gye weepimamu ne weewewamu n'ogamba nti nze nno engeri gye baakannoga nnyaanya yaabwe kati kaŋŋende bwe nti nzire eno nzire wali awo ne we tuli mbuuka ali eyo omwami ali singo omukyala ali singo naye tubagamba nti bino tuliko olwaleero ddala weetaaga okubiwulira mukadde Medicine Mugera Bikongolo mwali mu studio program ya Family Clinic era kamusabe atubuuzeeko atera okubeera n'akantu kaffe akayitibwa ka starter ka take home ako nako beera ng'okalinze saba wasuza otya mukadde nasa bulungi nnyo Lydia wasuza otya n'atuwuliriza yasuza atya balina okubanga bali bulungi engeri akakuba gye katonye wonna bali bulungi Mukama tumwebaza tumuwa ekitiibwa tumugulumiza n'omutendereza akoze bulungi obulamu bwaffe tuli kye tuli lwa kusaasira kwa Katonda. Lydia mzikiriza ntandike ne starter mbadde nga mu programs ze tukubye emabega eri ntegeeza abantu n'olwaleero ngenda kukiddamu amaanyi ag'okuzimba amaka n'ogajja mu bizibu galina kunoonyezebwa mu byalo ekyo nja kiddiŋŋana nnyo okutuusa nga abantu bawulira bulungi tewali kuwulira bubi ate lwaki ekirungi kiwuliza bubi omuntu obubi okutuuka kuwulira buki bulungi kubanga okuwa example y'eggwanga lya America sagala bigendamu nnyo kuba kadde sikalina naye eggwanga lya America eriyo ffenna tukimanyi nti mainly liri made up of immigrants. Immigrants be bantu nga baava ewalala ne bayingira ewantu abasinga baali mu Europe almost countries zonna zolaba mu Europe including ne countries ezimu wano mu Africa naddala ba slaves nga babatutte eri ffe twakola America kati naye America bwe yagenda amaanyi gaayo gazimbiddwa ku bulimi na bulunzi
bino byonna byolaba oluvannyuma byomala n'olaba nti mwegombayo bw'amaanyi wakola batya amaanyi gonna baagajja eyo era n'okutuusa olwaleero bw'oba oyogera ku mawanga ag'amaanyi ddala mu bigambo by'okulima n'okulunda America egwamu agali ku mwanjo ddala era mu items ez'enjawulo oba bisolo oba kulima bintu bimu America ranks as number 1 ku bisinga obungi era ojja kugenda bw'otyo olabe nti amawanga gonna ewali okulima okw'amaanyi n'okulunda abantu bagenze mu maaso kiki kye tugamba mu context ya family clinic amaka gonna amakukunike ekigambo kukunika kijja kitya mu gundi abakukunike eno mu kyalo buli maka gonna g'olaba amakukunike nga gali mu tawuni muno mwegazimbye ennyumba simanyi gate ennungi erabika obulungi simanyi kakati wano kuliko bu aki simanyi ekikomera kyaffe nga tebalina maanyi mu byalo gye batadde ennimiro gye batadde faamu kulima mmere kulunda agamba nga ayita makukunike sooner or later mugenda kuba ne kye tuyita financial challenges mu maka okubeerawo kw'amaka ago kugenda kuba kuzibu omanyi wano bwe baba bakyakukozesa olina akasomero w'osomesa omukazi alina akalwaliro mwagenda anajjanjaba bamuterayo akasente so olabira ddala ebintu byonna bitambula naye reality begins to set in ng'otuuse mu myaka egigobebwa omanyi waliwo emyaka emyangu egy'okugoba abantu babagoba nnyo mu 40s lugezigezi lubalungi abeera awangadde ku mulimu okumala akaseera ate oluusi tawulira takyalina nnyo kyagattako ky'amaanyi akuze kati emyaka egyo gigobwa nnyo emyaka egitera okuwangaala ate ku mulimu surprisingly gy'emyaka 50s and above era bw'osanga omuntu ow'olugezigezi ku mulimu ng'ali mu myaka 5 omwewuunya kubanga egyo emyaka giba reality eba yasettinga dda in naye emyaka 40 abantu abasinga genda nga obanoonyereza they lose their jobs so much between 40s and 50s awo wewali abantu ababadde bakola abasinga obungi bebagoba ku mirimu naye ekikulu kya byonna nga okugoba ku mulimu kiteekeddwa okubeera taken as simple and normal it's a normal rhythm of work flow either g'okwegoba oba okukugoba omuntu yenna ng'obadde okozesebwa ekyo teekeddwa okuba nga okisuubira ekibuuzo kyokka Lidiya ekitera okututippa gwe gobagobye ofaanana otya kyemanjagala okusaba abantu abali mu 20s zammwe 30s zammwe mwe abali late in your 40s please if you cannot do it for yourselves do it for me muzimba amaanyi mu kyalo genda oyikirizeeyo yiikazi ezisoboka ne bw'onaatandika n'emu nga yiyo teekayo akayumba k'osobola kubanga ekituufu ekyamazima Lidiya ebyalo biri generally stable mu mbeera naye ekibuga kyekyusakyusa buli kaseera omuntu gw'obadde olaba nga ali bulungi genda okuddamu obulamu within just 1 year omulimu naye gwe bantu bameka b'omanyi mu kyalo naga nti obange ekyalo kyansobedde emyaka 2 mbadde tulya naye bannanga abalala bonna balya ffe wano tetulya mu byalo ekizibu kyabwe ebyamaanyi bano basezi bannimiro balogo bannimiro naye era nabo bennyini abo baafuluka ayitaayitamu omuntu akunamira ensujju naye nga agenda okwesanga ng'era ensujju zisigala zikola ki zimera eno mu kibuga ebizibu byayo byaki byamaanyi n'olwekyo Lidiya era nkwegayiridde Lidiya ne bw'obeera mu programu gy'obeerako programu yaffe wano on a daily basis olukya nkwegayiridde ku muzindaala abantu banaakujjukizanga nti bikongolo yakusaba tokikoze abantu nkwegayiridde mu basindike bateeke amaanyi mu kyalo balime balunde we wali essanyu lyaffe wano covid nakwogera kamalirize ne kano mu kyalo tebakulimbanga abantu tebamanya covid mpozi ekyabasumbuwa nga tebakyatunda bintu byabwe nnyeno kujjako Kampala naye abantu basigala balya basigala banywa bero basimanyi zigundi zammwe era abantu obayitangako eyo mu byalo nga teriyo zi masiki gavumenti nenjiwulira banange abantu b'omu byalo bajja kutufaako masiki tebazikozesa naye nga tebalina nsonga lwaki bambala ki masiki bali ku bitundu byabwe bali ku byalo byabwe naye covid kyebayita covid ya sweepinga mu Kampala wano covid ya sweepinga si mu bulwadde bokka naye ya sweepinga ne mu nsawo ya sweepinga abantu nga ddala literally twatambulanga okugenda okugabira abantu emmere naye ng'osanga omusajja yali akola omusajja ali obulungi nga n'emmotoka baamugaana yagiteeka wali yayitamu dda n'omuddo bali bubi abaali baseetinga mu byalo
government bwe yabawaako ku mukisa n'egamba nti mu nnaku bwezi tugenda kulangirira lockdown batambulirawo butambuzi amaka mu kibuga ne bagasiba ne bagenda mu byalo mu buyumba obutonotono amaka ne babeerayo ne balya bulungi ebintu ebyaterera ne bakomawo. Make your best in the villages. Yalaganyo nti tuyina byalo. Abantu nga bagalagina naye nga tebalina bye nga talina na wadda nga ne kye bayita ekyalo takirina. So tweyanzizza nnyo mukadde ka starter cafe ako osangidde nga atuwuliriza mutegeezezza nti twayingira ate akanyomero akeebuuza ekibuuzo nti how do you choose your marriage partner. Era tugamba nti tuyinawo ke bayita akatale. Yes. Akatale ka byamaguzi byala byonna naye nga kaffe bantu. Yes. Abantu mwe babeera ne batunuulira kyanatwala kimujyamu akisobola byonna bye twayogerako ku Friday wedde. Hope kwe bali wetugenda okutandikira. Lydia njagala ngatteko nti tutadde thermometer ku bulamu bw'abasingo. Omanyi thermometer under normal circumstances bagiteeka wansi mu nkwawa oba ne bitundu ebirala waliwo naye walala gy'osobola okuteekinga temperature n'otegeera nti ali bwati ne bwati. Naye kakati ffe thermometer eno katweyambisa ekyo programs zino ezigenda okuba nga ziddirira tutaddewo nnyo thermometer okulaba temperature eno ey'abasingoz eyimiridde etya era biki ebiriyo. We are trying to contextualize, we are putting in context, we are trying to understand the terrain. Oluguudo bano kwe bavugira basingoz lufaanana lutya. Nyina statement nagisimbuliza mu kitabo kyaffe The Marriage and Family Experience. Ne statement lidi yegamba n'atuwuliriza nti marriage has lost its exclusiveness as the only legitimate institution in which people can have sex and share their everyday lives. Kanteke mu Luganda. Obufumbo tebukyalina mbeera eri egamba nti weewoka gy'ogenda okusanga ekikolwa eky'okwegatta mu mateeka. Muwandiisi bw'atyo bw'agamba. It has lost its exclusiveness as the only legitimate institution in which people can have sex and share their everyday lives. Inti obufumbo tebukyalina mbeera eyo egamba nti tusuubira abantu okugenda mu kikolwa eky'okwegatta nga bali mu bufumbo mwami na mukyala wokka ewalala wonna no-go area. Marriage has lost that. Today kyetulaba abantu bafuna sex nga be baagala. Basingozi njagala mukunkumule amatu batera nnyo gamba kunkumula kutu bona kunkumula okumu kuno okulala ojja kunkola bubi kuyinza obutawulira njagala nze okunkumula abiri tokunkumula kumu kunkumula meka abiri. Kakati omuwandiisi tagamba nti kino akiwagira naye nze yasomye ebirala wano probably byesirina budde kunnyonnyola. Omuwandiisi alaga ennaku. This is not a religious writer. Muwandiisi ono si theologian nti owange naye yawandiika. Most of these people kino ekitabo kyenkozesa abalimu mulimu ba sociologists mulimu kale bannaddiini mulimu ne ba psychologists. Naye bakkiriza ne bagamba nti akamu ku katyabaga generally speaking akafeesinga basingozi olwaleero bayingira mu bikolwa eby'okwegatta nga bali wabweru wa bufumbo. Omanyi kambategeeze kino abagoberera programu eno Katonda tebamwemolerako bw'akola statement abagikoze. Tewaliwo mateeka Katonda gatuwa nga galiwo Katonda kutunyigiriza tuwulire bubi atusubye. Akola statement n'agamba nti obukaba n'obwenzi abukyawa. Kakati bw'abanga abukyawa put in another way abukyawa ku lwa bulungi bwaffe. Nolwekyo basingozi mu kiseera kino njagala okunyweza ekintu nti essanyu lyammwe liri tied ku biblical principles and confirmed by sociologists.
ba sociologists bano ba psychologists bwe bawandika ekitabo kino mwenjeje statement bakanya ne bagamba nti the moment marriage lost its exclusiveness as the only legitimate institution in which people can have sex and share their everyday lives ebintu byatandika okwonooneka eri ba singles webale kasita twatandika okukifuulanga kankutegeeza edda nga n'ebyeddiini bino mbasimanyi ndi mukatuliki ndi museventh tebiriiwo bajjajjaffe baali bakimanyi nga n'abaana bakuzibwa bakimanyi tebeerippa paka nga bagenze mubufumbo kati olwaleero kirala olwaleero kankutegeezere wa Katonda ono kubikka ku bantu na kitiibwa kebeere ekkanisa abawala abali wakati w'emyaka naddala 15 n'okudda waggulu abatannaba kufumbirwa okusangako embeerera ng'eggaali tebagimuyisangamu olwo njogere eggaali oba nduyite luwagi manyi abaganda kanduyite luwagi kubanga ate bwenkozesa ekigambo ky'eggaali kivuga kirina connotations endala kati kanneeyambise luwagi nsigale nga ndi musajja muganda asajja abaganda tusabika ebiki ebigambo naye bwe kibuuliza mu kyaki era obulwamu mu kyaki okola ki n'obuuza nti kale wamma kati engeri tuli wano tulaba abawala nga tebamuyisanga mu luwagi kaakati Lydia labayo olw'ekisa kya Katonda omanyi ye Katonda muleke yasigala alaga nti tolowoozanga nti Katonda talina maanyi kulwanirira bintu bye tukyalina ababiri abasatu ne ku buli 10 mbadde wali nkyagenda mu maaso ojja kusangako abawala nga 9 oba 8 nga oluwagi lwabayita mudda kuliko omu ku buli 10 abawala 8 ekyo nkikubulira ago mazima genda okola okunoonyereza okuko kuli independent bonaku alisachi bwanajja awakanye nebyenkoze eki nebyenjogedde kakati enjogera zino ez'ekipumbavu kigambo ekyo waliwo bakiyita obutumbaavu n'obupu naye okituufu ekiriwa obupumbaavu ekigambo ky'obupumbaavu ekigamba mbu ekitaliiwo ekitaggwawo mbu kikuwengaba kyannaku nnyo nti abantu babalimba nti omuwala bw'agenda mu kikolwa ekyokwegadanga n'omulenzi n'agenda ne beegadanga sex outside marriage mbu omuwala agaba ekitaggwawo kimuwengaba bambi ekyennaku waliwo ekiggwawo psychologically waliwo ekiggwawo physically wandiba omutuufu tolina kiggwawo waliwo ekiggwawo naye oba oli awo bino abantu byebategedde okumanya as a result natadde mu notisi zange it has lost some of its power as an institution so in other words kali ke twafubanga mwemukanya singozidde era kamutegeeze singozidde lwaki oluusi tolabamu nnyo bantu nga bettanira yettanire ki gwe Lydia njagala nkubuuze nze ndi eyo empagi zampitaayita mudda empagi nzitwala nenfumita mu kabalagala nga bwenkola ntya bwenjagala ku saidi y'abalenzi kati ompita mu singozidde ate mbawulira mbu mutegeka abantu bagende mu bufumbo what is there to look forward to in marriage Lydia nakoze statement nengamba nti buli bwentuula mu studio muno naddala nga njogera ku nsonga z'abasingles I want to contextualize njagala to explain the terrain oluguudo basingles n'ebizibu bye tutubiddemu nabo mu makanisa n'abazadde nga mutubidde n'abaana abatafumbirwa abali awo nga tebategeerekeka they are single they are not searching and they are not contented bakukiri ekyobuyaaye kyebagamba mbu amusingo and contented ekyo kyabuyaaye naye ngamba tuli terrain ekigiriko kyekino context yeno tulina basingo who are not searching and they are not contented why bayingira bo bennyini beeyingiza mu kizibu ekintu kyonna kyobba era nze nakola resolution mu mulamu bwange nti mugerwa
Katonda kandaze nti ali nange nga n'omukisa mulabye azagumpa ne bwana agumpa nga gutonyanga tondo buli kaseera mu bulamu bwange kangende n'omukisa gwa Katonda ogujjanga ettondo. Era siri omu ku bantu baneke kankutegeze okulya nga kyoli olya kikyo kiriira mu mateeka ndi ku nsimbi kati sente nga yiyo olina emirembe mingi Lydia otambula akasaati oba oyambadde ka sente ntono kako oba akagatto oyambadde ka sente ntono kako oba emmotoka ovuga nkadde yiyo naye ennaku eri ku bantu bonna abali mu bugagga obw'ekiyaayo obubbi obw'obukulupi kakati n'abantu abali mu sex abeematiza ne sex outside marriage bebate bebafaanana balwanagana n'ebirowoozo ebyawukana n'ebyo Katonda bye yatonda n'ateeka. Kankutegeeze oli ne bwataba munnaddiini ekyo kyokka ekyokuba nti bali mu sex outside marriage kimufuula guilty era ne mu society taba na kitiibwa. Era ologenda nolaba bano bennyininyini boolaba abajerege ekkanisa bebagamba totuleekanira golina mwenzi ne mu kalulu wano waliwo omusajja aliko opposition. Musajja oyo y'omu ku basajja benjagala. Samusabye lukusa kwogera linnya lye nandimwogedde sijja lyogera singa namusabye olukusa nandiryogedde. Omusajja oyo wakitiibwa era omusajja oyo omwagala naye balina engeri gye bamusiiga akasa wano jozi bwe yatandika okutwala empagi ng'afumita mu kabalagala atali wuwe oyo politics Lydia. Can you imagine this is now kiri mu politics. So in other words kitegeeza n'abantu wenyini bakimanyi webale gwe lwaki mu politics bandibadde bagamba gweoyogera ki juzi nga twakusanga empagi ozifumita mu kabalagala atali wuwo. So ekyo kitegeeza nti abavubuka baffe bakimanye basingoozi abantu abali eyo nti ne bwoba olwedde obadde weeyonoonya otya ab'ebyobulamu oba abali mu ebyo ebintu bya sexuality ne science balina kye bayita secondary virginity. Nti ewabadde wayita oluwagi kabalagala bw'okalekawo okumala akaseera ng'empagi tezikyayitawo oddayo. Naye ate ba sociologists bo baddayo ne banoonyereza ekirala ekigamba mbu tekikoma kuba tofuna kye tuyita physical secondary virginity yokka naye ofuna ne psychological secondary virginity noddayo no healing n'ofuuka embeerera psychologically. Nolwekyo temwerimba njagala okukozesa statement eno ne research ono waba social nze oluusi era njagala nnyo abantu bategere sijja nnyo wano n'ensoma ebyawandiikibwa teri muntu ayinza kuddayo n'alowooza nti ansinga okwagala bayibuli naye abantu bangi bawakanya ebintu bya Katonda bye tubagamba nga bagamba abo abasoma mu bayibuli bandyogedde ki kyenva mbaleetera research akwatagana n'ebigambo bya Katonda. Era ekyo kyekikyasinza okuyamba abantu programs zino ne bazibeerako naye ne bazuula nti Katonda byabadde nga bagamba bituufu kubanga ba sociologists ba psychologists independent of biblical teachings and theology bavaayo ne bakola statements ne research waabwe ng'ali in total agreement with the word of God. Bwe bawandiisi bano mu notisi muno Lydia n'ataddemu ne ngamba nti today society approves premarital sex and cohabitation. Naye terina solution ku bizibu okwefumbiza okwegadanga basingles obukaba webale nnyo obukaba n'okwefumbiza basingles ne ngamba bateking a note marriage problems are most set prior to marriage. Ebizibu ebisinga obungi ebisumbuwa abantu nga bakyali mu bulamu obwa single bijja wano nga tebannaba nakufumbirwa. Nti ebizibu bye balaba eno mu bufumbo Lydia byali eri 70% eno percentage tombuza research namukolera wa opinion yange nawe tekawe yiyo gwangoberera 70% ku bizibu ebiri mu maka g'abantu babisimba nga bakyali basingo. Embeera eyo gy'olaba esinga obutaba na bugumiikiriza kubanga omuwala omulabye bwe mumala okweraba ne mwenuunanuuna ne mwekwatirira ne mukola obukaba kakati mugenda n'obukaba n'obutali bwesigwa marriage ne mugizimbira ku mistrust
tuli fenna abavubuka bano omuwala nga resistinze sex before marriage n'omulenzi n'aresistinga balina ekibagatta kibayingidde nakyo ekisingira ddala okubeera ekikulu kyensaba buli muntu ategeere bagenze ne blessing ya Katonda. Never joke with that. God's blessing is there. Number 2, bazimbye trust. Kati eyo trust bagenda giyimirirako olaba omuwala ono yagaana sex outside marriage. Omuwala ono kitegeereza ddala alina value. Ndese n'ennyingo endala ey'okusatu respect. Bannange kankutegeeza abakazi mwe muba mutuyamba. Omusajja buli bakuyisa abasajja bakuyisaamu empagi ne zikuyitamu empagi ne zikuyitamu ono akuyisizaamu empagi emyaka 2 nga tannaba kukuwasa. Trust mitaba na kitiibwa na gyoli era mu mutima gwe sitaani yabakozeseza 2 yajja n'atuula wali n'amugamba nga muli mu bufumbo naye mukazi oyo empagi gwe yayisangamu empagi buli weyagalanga oyagala kugamba kati tebamuyisaamu mpagi luli era yali mu kkanisa ate n'akulaganga empagi talina buzibu owulira kantu ako kiruma ng'agamba ziba za sitaani no kasitaani kekadda mu kutu bw'oba luli wamuyisangamu empagi nga n'ekkanisa gye wamujjanga yali akimanyi nti ebyo byakola bikyamu oyagala kuŋŋamba nti obufumbo bw'atya ennyo okusinga Katonda sitaani. Nabadde ku program olujegere last night negamba abantu nti program gye nabadde nkola was hard talk. BBC ina program, one of the programs sagala kusubwa ku BBC bagita hard talk naye nange programs zino ebbiri coincidentally zakwataganye ey'olujegere n'eno ey'olwaleero tuli ku kye tuyita hard talk. This hard reality abavubuka bweta sinking mu bwongo bwamwe mukyakaaba amaziga era amaka gakyafuuka nightmare nnyo. Ebizibu ebisinga obungi tubizimba tukyali basingo abasumba bambi ne bagezaako barevulandi ne bayamba abakadde ne tuvaayo ne tuyamba mubere bwe muti mukole obulamu bwe muti Katonda bwati bwayagala essanyu ly'amaka litandikira mu bwasingo. Kyokola banakola statement ya confusinga justice yatu hostinga wano nali naawe mu studio ku Saturday nengamba omuntu nti kasita tobeera musanyufu na kusanyukamu ng'okyali singo tolina ssanyu lyokima mu maka nga tuteeyo ssanyu essanyu lyotagenze namaka era obukristaayo bwotagenze nabo nga singo ng'obujjamu bwa singo ogende nabo mu bufumbo obufumbo tebutugattako bukristaayo omugunju nga gukyali singo banaye ndi musajja mukulu naye omugunju nagutegedde ennaku ziri 2 zokka emabega nga ndi mukyalo ennaku ezo nze nali mmanyi banange era okumanya tekukuma buli tubadde nga twogera ekigambo mugunju gunju eryo nga ndowooza eggunju kyekimu n'omuyaayu bw'obyawula nebisomesako no mu butonzi nsomesa ebitonde Lydia neewuunyiza omusajja angambye omuyaayu mulala omuyaayu ebeera kapa neyawukana ku bukapa naye omugunju kisolo mukira muki bakiyita wizo mu luzungu bakiyita wizo nayize naye ekigambo ekyo kubanga tukikozesa nnyo nti eryo gunju singo nga gunju ne mu maka bigenda kuba gunju kapa mbu bwezaala egoba obwana mbu mu kugoba akasigalawo oba obusigalawo bwe bukapa obutuufu kano akadduka ke kafuuka omuyaayu bw'obitunuulira kapa n'omuyaayu bifaanana naye mu behavior waliwo omwana omulenzi omwana oyo kyemanyi bambi nakati ampuliriza ku programu kwali amaziga gange sigajjenjeero nga ni musajja mukulu nkaabye emirundi mitono mutima guyinza okukaaba naye physically sitera nnyo kwewaayo naye yesterday nafunye omuvubuka I got a call that got me so close to tears flowing down manyi omuvubuka oyo awuliriza njala kuddamu kuzzaamu maanyi Lydia, can you imagine a fine young man omuvubuka ono mukatuliki era mwana gwe I have prayed for you since yesterday wenawuliridde esimu mbino mbyogera kuba mmanyi ompuliriza n'okutuusa olwaleero emirundi egiwera kubanga namukubyemu akafaananyi nga bambi
I kept asking myself omwana ono afuna omuwala naye bw'amufuna ku myaka emito ddala n'amuwasa ku myaka 27 I think over 20 right now ali 20 over 28 bwemba seerabidde obufumbo babumazeemu emyaka 5 kitegeeza yawasa mu 24 years awo 23-24 mu bakatuliki si kyangu nnyo kyakusanga bakatuliki abo balina nnyo trial marriage okugezagezaako abo nga bagiragiraawo era okulongoosa okusinga obungi kuli nnyo mu bakatuliki mwenna bagoberera programu mbatumiddeko naye omuvubuka ono namwewuunyizza nnyo bwe namubuuzizza nambuulira ne father we namumbuulira ekigo gye basabira byonna gy'asomera naye ndowooza agoberera nnyo programs zino ne ndowooza nti agenda kuŋŋamba nti omuwala nkyali naye kubanga abo bannyanguyira okubawa solution kubanga ekibagatta obabuuza ekibagatta paka bwe yaŋŋambye nti nedda asebo mukadde nze ngoberera nnyo programs zo naye father ffe yatugatta ndi mu bufumbo butukuvu naye yakwata omuwala n'amukwata n'omusajja lubona n'amusonyiwa naye omuwala n'agenda mu maaso bwe twabadde twogera jjajja w'omuwala ali mu mabega wa bintu bino kubanga in other words eggunju lino lye yawasa lyali gunju nga likyali singo era gunju ne bwe yali wasa n'alireeta mu bufumbo and that's the dilemma kitegeeza nti ebintu byonna byonna bino bye mukola bye muzimba recklessly carelessly bikomawo byetufuuka abawala singa baalina obusobozi n'amaanyi kubanga obusobozi mubulina mubwegaanyi to say no to sex before marriage it would improve their bargaining power psychology w'omusajja abasinga gwe mutamanyimu abawala kamubayigirize olwaleero njagala muyige buli muwala ali eyo njagala oyige psychology w'omusajja omusajja yenna okuleka ng'ogudde ku kisajjasajja gyakoma okusaba ne bamumma gyakoma okusigalawo naye obusirusiru bw'abawala gye bakoma okubasaba ne babalemerako gye mukoma okugaba tusumbuwamukaawo fenna abawala bwe tuba nga twekuumye bulungi nnyo tuli baana abatanaba kufuuka migunju actually ezibere sala kosa kigambo gunju zibere kosa ferrocat omuyaayu na abavubuka balina enjogera yaabwe eyo busimanyi obeera muwala fala era bwe babusanga n'omugamba munanze nno siri muyaayu ndi kapa ngaawo bagamba oyo fala kati bataddemu ekintu ekyo mufu abawala netulowooza nti kirabika kati ekyo bwe kyaggwako kyali kya mulembe gwadda family clinic kyeva ejja ebeera ennungi tetubeerangako na mulembe bantu bwe bakaabira mu maka abawala ne babeera so disappointed n'amaka nga guno omulembe we tulowooleza mbu ebintu ebikolebwa bye bituufu eri bajjajjaffe gye bayigiririzanga sex kubanga bino si bya ddiini buno bwabanga na buwangwa gye bayigiririzanga no sex before marriages were more stable than ever before lidi ekyo kimanyi bulungi nnyo tuli ffenna kakati psychology gwe njagadde abawala bategeere the moment you succumb to the sex pressure nobanga buli kaseera nze omutego nnuma bangambye omanyi mulimu ebintu ebyobusirusiru ebitambuliramu era nze bannange kambategeeze buli muntu weerera omwana kubanga abantu abakyasinzira n'okusanga obuzibu obutasoma buno bakugama omutwe okuwona omutwe nasanga omwana nanga nti mukadde ayino by then nali ndina muvubuka mutoototo ningamba omwana ono sitaani ampise panado mukadde nsabirako omutwe gunnuma nnyo naye buli gwe mbuuza aŋŋamba nti okutuusa nga ntandise okwegatta omutwe tegujja kuvaawo kati obwo busiru obusiru bangi babagambye ebintu bingi bwe ndifuna akadde ngenda kuyigiriza n'ekintu kati ekisinga obungi ekiwangaalira mu bantu kye babayigiriza nti olubuto luluma nnyo
ne periods nezifuuka nzibu nnyo omuwala kati ate ekyo kyo kireke ekyo kyo kirala ekyo kaleko mbo naye bw'oba teweegatta mumanyi wali kasita oluwaji singa oluwaji luba luyitayitawo nnyo ekyo abasinga mukiyigiriza nti wulidde ne bannaddiini nga mukiyigiriza ne kumpewo kuno ngenda kujjako nga nkyetegekedde bulungi ndete n'abasawo wano Lydia tujja kujja n'abasawo tuyambe abantu kubanga we must demystify ku bitimba sitaani byataddewo okutwala abantu mu bukaba n'okubazikiriza naye nga balowooza bali mu kweyamba Katonda tasobola kukola nsobi the same God tasobola kukola kintu kimu ate n'alekawo naturally ekizibu there must be a problem naye okudda wano abawala bano singa bayize to say no to sex before marriage kyandiyambye bargaining power yaabwe lwaki psychology w'omusajja nze bannange Lydia akamputegeeza okumanya psychology ono namutegeera nkyalina muto buli muwala yenna gwe nalabanga ye nekususpectingako bususpectinzibwe nti ngambawulira bano simanyi agenda noono omuvubuka nga saagalira yaddala kubanga kitegeeza onfudde munafu kiringanga empologoma eyo ogiraba bwesanga ebintu ebiriemu mbu enjala nebweba egiruma terya makombo webale nga yerumyeko terya kakati abasajja abasinga fe abategerekeka abensa tetwagalira ddala bebalumyerumyemu kakati kitegeeza nti buli gyokoma omusajja ne bwabeera mwenzi nekikwewunyisa Lydia najja n'atandika okukwana nga toli mufumbo n'omugaana eri mu bwenzi bw'asobola okusigala ng'ayenda naye bw'atuuka okuwasa ono abadde amugaana gwalemerako paka bwamuleeta ewaka abawala unfortunately kyemukola mu period eno omuvubuka olumu okutandika okugamba akusanga waka ng'oli kubuliringa n'okulannama olannamye kakati ne mutandika amaka nga you stayed because of trap yaki anti ndi trapped one olubuto lwange two nange ndi muntu most of these young men are human omwana w'abendi kakati ne babeerabeera waawo lo and behold ozadde kati mugoberani n'abantu babadde bamulaba ekkanisa nga naye eyingiramu ate nnyina obuzibu n'ekkanisa ekkanisa manyi mumpulira oba yekereziya oba yaba Seventh Day oba yaba Pentecost kale nnyina obuzibu nammwe ani yabagamba nti buli abazadde tulina kubasindiikiriza mu kufumbiriganwa anti kubanga abazadde anaana atutwala kati kankubuuze temulina anaabatwala kyemuva mu creatinga geyeena forced marriages because abaana omuvubuka yafunyisizza omuwala olubuto ne muteekawo embeera omusumba ne yeetayirira abaana kakati muwase tulaba tujja bibanguyiza kakati ge maka agawulaba agasinga obungi mugafikisinga mwe ne mulwana nze ndaba nnyo obufumbo obutandika ng'omusumba yabwagala okusinga babuteekamu naye lwaki ebiseera ebisinga embuto ezo zifunibwa n'omuvubuka oyo n'omuwala oyo abantu abo baati beeyagala kubanze mbandooza baba bali beeyagala bwetubagamba nti kati bamufunisa obuto mugende mwefumbirwe bandibadde batambula bulungi but most of the times tebeeyagala baba bakola era Lydia oyogedde nga ekirungi oli muwala muto singa obadde mukazi mukulu naye oli muwala muto okufumita empagi n'okweyagala bintu bibiri byanjawulo kakati wali kyebabeerako jakirizi era sayini y'omuntu ng'akwagala Lydia ondeetedde okwogera kano I have brought it earlier kabadde mu notice maaso wali sayini y'omuvubuka akwagala akulinda love is patient nze singa nali muwala era Katonda singa yali asobola okunfuulamu omuwala emyaka 10 gyokka nensampulingako ku bantu ne mala nenzirayo saala busigalamu manjala 10 gyokka nembako byenjigiriza Lydia kankutegeeze kino awe wali amaanyi g'omuwala omugezi eyo ye litmus test omuwala gye yandibadde akola asobola okukulinda sex amufune ng'ali mu bufumbo
oyo aba akwagala. In other words, tayagala sex. Abakazi kyensinga okubasaasirako. When will you sit down ne mwawula ebibiri? Ku love ya sex omusajja nga gyakimye ne love nga yo. Kakati buli bwe tutaawula bintu ebyo abawala beesanze mu trap eri funny. There are many women seemingly but fewer marriage material. Munotisiza ngenda kitaddemu. Bargaining power y'omuwala ng'omaze okutegeera psychology w'omusajja. Your bargaining power increasing nnyo the moment you discover nti gyenkoma okugaana okugaba sex. N'ebirala ebigenderako n'enkuuma empisa ate ne neekolerera, my bargaining power rises. Era bino bye tuyita mbu abakazi bangi. Abakazi ab'enviiri, abakazi ab'ebisambi n'obubina, abo kituufu obeera mutuufu bangi. Naye true quality ey'omukazi gwe tuyita marriage material. Shia. Tulina abakazi batono nnyo wa marriage material. Abatuuse ku level nga tasobola kwegaba kugamba ali full fledged batono nnyo. Era abo bo n'ekyo bayita okudiba. Holding other factors constant. Tebakola ki? Tebadiba. Munotisiza ngenda koza statement ne ngamba nti ng'omukyala oba omuwala atannaba kufumbirwa, you need to increase your marketability. Kubanga mu program yayita twagamba tuli mu katale oba omanyi oba tokola ki? Tomanyi. Endabika y'omuwala obulungi, physical attractiveness, kigula lugi ne luli nakyogera. Yeah, it's the beginning. Kikuyambako buki? Buyambi. Naye ebintu ebirala omuwala bye yandibadde asinga ekyedda ku bawala alowooza mbu omuvubuka amuwangula mangu nnyo bw'amuwa sex. Ekyo si kituufu. Psychology w'omusajja afaanana ng'empologoma. Empologoma gy'ekoma okulya ekkuta n'erekera awo zihayina zijje. Ndabye ku bifaananyi ebimu ng'empologoma ziridde, hayina nejja, hayina n'erya ng'empologoma tekyayagala. Gwe hayina lya nga bw'oyagala. Kati abawala bangi hayina be babalyako. Abasajja abali riiro abategerekeka babakuta dda. Nawuliriza omwana mulenzi lumu n'omuwala ne neewuunya, a beautiful young girl. Ne bajja omuwala amanye omuwala yakola kyonna ekisoboka mukadde kamukuleetere lo and behold n'amundeetera ku office awo ku Bible House. I gave them some time. They sat in my office. We sat and talked. Naye omuvubuka sirimwerabira omuwala Lydia. Waliwo kye tuyita beauty in the hands of the beholder. Ng'alaba y'agamba nti oyo mulungi. Naye wabeerawo kye tuyita public domain beauty. Nga yonna gy'oligenda bajja kukkiriza nti omuntu oyo mulungi. Kati ye muwala gwe njogerako. Atudde mu ofisi yange azze n'omulenzi. Omwana nakola statement n'agamba nti mukadde ekisinga okunnuma ayogera binaakaaba. The girl apparently ndoza yali about 26. Omuvubuka ng'ali 28-29 bwe mbaseerabidde. Ono golaba nali neekuumye nga ŋŋaanye n'annyimbirira nnyo n'akola statement nti after all tugenda kufumbiriganwa. Era mukadde virginity yange eyagijjawo y'ono. Naye kati byakola sibitegeera. Omuvubuka statement gye ngenda okuzzaako eri very painful. Bwe namuwa omukisa naye okunnyinnyonnyola ebibye yayogera bitono. Ate abavubuka amusole tusa abavubuka abasirise mu nsonyiwe. Naye mbeera kuba mukazi nandigenze nga sulo ku basajja abasirise sirisaawe. Sajja boogera yogera nga nze bategeerekeka mangu. Era bannayingi buli bwolaba omusajja yogera oyo ye mwanguyire. Mwanguyire. Naye abasajja abasirise mbagendangako mpola. Omuvubuka omanyi kye yayogera ebingi omuwala nga byogedde akaaba amaziga nali nsuubirayo ebigambo ebyokwenenya, nali nsuubirayo ebigambo ebiri elito sympathetic. Omuvubuka have never forgotten yakola statement n'agamba nti mukadde webala akadde k'otuwadde. Naye ono okumala emyezi kakati nga 6 mugamba ekintu kimu. Era ekyandeese wano nziremu nkimugambe wano nga naawe mukadde wooli. Nze namutadda akole ebibye atandike bulamu bubwe. I moved on, let her move on. N'akatono
ne mubuuza nanga nti mukadde nninza kimu tusabire kubanga ku office nadduseeyo mangu naba meeting okuva ku ssaawa 7 kutuusa ku ssaawa 8 nanga nange mukadde nga bw'ogenda okukola nadduse mu office nazze kubanga yantegeezezza nti tugenda kusinkana gwe. I moved on long time egakole bibye nange nkola byange ne mubuuza yakunyiiza ati nagamba nti mukadde sijja kuwaayira muwala ono talina kye yali anyiizizza talina kye yali ankoze naye nze my heart and feelings are no longer for her. naye abawala senses bino mbyogera zibaddamu Lydia gobo nyamba buli senses zonna eziri omomo zigende mu bawala eyo bonna olw'ekisa kya Katonda zisaasane zibatukeko kubanga Lydia oyo ye psychology w'omusajja mwe abawala basingozi era bw'oba onatereeza amaka ogatereereza ku mukazi bwe tutereeza basingozi bano abawala babategese mu bintu bingi okukyalira ensiko musise n'amagezi ne mugasikiramu obuzibu bwokka bwe mukyalina buli awo temunnaba kuyiga nti psychology w'omusajja ne bw'anaamala n'akuwasa naye ng'empagi ye nyini yazikuyisizzaamu mutandisa amaka ku mistrust mutandisa amaka naye nga olubega olumu omuvubuka ye nyini yakoonoona obwongo bumugamba oli mwononefu ye yakoonoonye naye bw'aba akutaputa mu birowoozo bye even after nga vows muzikoze obwongo bumugamba oli muki mwononefu. Otegedde Lydia awo nkutegeerayo nema byentegeera nga biri omutima kakati njagala kulowooza nti omuvubuka nga example gy'otuwadde bwe yatuukayo teyasangayo byamaanyi bwe yatuukayo bwe ntyo bwe ndowooza kati singa yamuwasa n'atasangayo byamaanyi awo yandimugumidde kati teri kyamaanyi kankutegeeze kino era kino abawala kye njagala mutegeere ne bw'oba onooga amapeera ng'agamu ogakasuka mu bbanga 10 omulundi gumu nga bw'ogabaka n'ogazaayo abantegedde bantegedde the moment bwe weegabaagaba n'ekyo ky'obadde olowooza nti kyamaanyi kituuka ekiseera kiringa nga kikyosinga okuwoomerwa ku mpewo wano kankubuuzeemu ekyokulya kapiraawo Lydia ne bw'oba okaagala nnyo tosobola kukalya breakfast n'okaddamu ku lanchi n'okaddamu oli yambuuzaayo n'ekibuuzo era eky'abantu abatatera kusengejja nsonga nti ate mu bufumbo mbadde ngamba era piraawo oyo y'omu gwalya okumanya Katonda tebamusaagirako ebintu ebyo mu bufumbo bikyuka alya kapiraawo ke kamu but what is different now alya kapiraawo ke yayitirako ensi n'eggulu ke yakubirako ebirowoozo ebirayiro ali protective kakati buli lukya ne bw'abanga kagenda kekyusakyusa abadde nga akakyawa naye omwana neyeenyigamu awo nayinkurizinga laavu tuli ffenna babadde bagizegizemu bwe batyo ne babeerako ne kye tuyita shared experiences ezibakuumira ewamu kati kapiraawo buli bw'okamuwa leero n'akalya time comes ng'omusajja one yandibadde alwana akuwase naye bonna bupiraawo abulidderidde kakati agenda okulaba waliwo kali katalyanga akabadde keetaaga akoko kubanga omusajja by nature ali adventurous ayagala okunoonyereza nagambye mu program eno y'olwaleero we are contextualizing we are explaining the terrain oluguudo lw'abasingozi bano era game eno ndi mu byenda by'ebintu abasinga obungi mu abali eyo mukadde nsabye neneegayirira naye Katonda taddamu kusaba kwange bino njagala Katonda omusabe ng'omanyi games the rules of the game mwe tutambulira naye kwikiri wano nataddewo obuntu ne ŋŋamba nti looks ze zimu ku kyo naye ekirala ekinkurizinga akatale k'omuwala mu kakyo kano is how productive you can be. Yes, women of career omukazi nga tagenda kufuuka kizibu kigenda kwinkurizinga nnyo abamu kubanga mbuuzibwa nnyo ebibuuzo mukadde nze nga neekuumye nkyali mbeerera era ebyo byosaagala babimbuuze kuba kati mbidiramu ku mpewo naye ogenda okunoonyereza nga newankubadde kituufu buli ensi yonna ekkiriza nti omuwala oyo ateeka okuba mbeerera naye nga mutuufu ekituufu ekyamazima tali productive at all
so tokuuma mbeerera yokka neekuumako n'ebirala ebikolaki ebigenderako ng'okukola ekirala education kati olaba abasajja sebo n'omusajja wa P3 drop out ayagala wa bachelors gino kulaba byonna bye yeepikira wa bachelors nabo tebakyayagala kulumbagana bano basisomye. Omuwala you risk a lot bobanga okyayina obusobozi okutambulira mu bulamu nga tosomye. Ekirala kye natadde mu notice wano okutya Katonda. Enkuchwa naye enkuchwa efaanana etya? Ebigambo ebimu nyinoonya ku nkuchwa kubanga ebigambo ebimu nange mbyogera naye nabikusuwaza bukusuwaza. Nammanda tubuulire enkuchwa go weefuula ennyo kafulu w'Oluganda. Nammanda nkumanyi tova ku programu eno weereza Lydia muweereza ekifaananyi ky'enkuchwa. Naye newankubadde tuyinza obutamanya nkuchwa bwefaanana naye abawala abali mu kkanisa nga nkuchwa tebambuuza okunnyonnyola enkuchwa z'abawala nzitumiddeko bayinkurizinze nnyo ate ne beereetera embeera y'okulwawo nga tebafumbirwa. Abawala enkuchwa eziri mu kkanisa beeyongedde nnyo mu kacyo kano ne beereetera n'embeera. Omanyi kino ndowooza kyo kankyogere mukimanyi abantu abeeyita abaji kirungi gwendi naye anti nange shanze bakugambye ndi wa 2000 abajijiji kankutegeeze mwereetedde ebizibu ebitagambika. Abawala njagala mbategeeze bw'obanga oyagala to increase your chances of marriage ekifaananyi ky'okutya Katonda kakitambule naawe. Va mu buyaaye va mu bujijiji noyambala ebigato gataawo nogiragirawo nosiba akabinabina nosiga ebisige nebigendera ddala paka eri mu matu kumba olina mbeerera. Nze nakola okunoonyereza abo abaana boolaba abawala abo abajijiji enkuchwakuchwa empagi ziba tezimbayitanga namu naye ng'engeri gy'afaanana embeera ze zonna alabika nga bamufumita empagi nga 1000 naye nga yadde n'akawajja akamu bwe kati ku kigere tekamufumitwangako naye adisplayinga ekifaananyi ekikopperere mugi nkuchwa bategera waawo abatuuliriza aliko ku mulembe gw'abaji oyogera okontola nya mwana oli mu kanisa gondi oli muwala naye obuuza ku balenzi sitole kiggwe webale sitole kiogamba ogamba kimmaani kabongeko wano abawala mbabuulira bampita mugerwa medicine bikongolo sigini kyantaddeko ebigambo bino tojja kufuna nnyo bantu bajja bikugamba tojja kufuna abasinga baagala babuulira biri conventional naye mu program ene ya family clinic nazze n'omutima kuba nange omwana w'obuwala mulina ebimu ku bintu byentuula neŋŋamba Mukama mpa ekisa omwana wange abeere prepared for marriage in the best way possible. Naye abazadde bakoze byonna ebisoboka gwe n'ofuuka mugi ate Lydia onjigidde bulungi ekifaananyi stole ki kabongeko wano mukabongesaako n'abasumba bakulaba era abayaaye bakulumbisa nnyo webale nze olw'okuba nange ndi musajja mmanyi abasajja abaana abo abalenzi boolaba mu kkanisa bolowooza abandikuwasizza tebaagala baji era bamusinga bibyo paka obukadde noyambala sikaati eyakapiira sikaati yakapiira ogitegedde kati ate ekyo nkimanyi bwentyo muzungu bakiyita batya abali kugundi bakubuulire mutubuulireko wano kwa sikaati yakapiira kabanga gundi bolaba akatundu baali nga tenti noyambala tenti kino nolaba omuwala najja wano mu figa n'okubigula ku maaso g'abasajja omanyi Katonda yakola amaaso gaffe ffe abasajja bw'osanga webale Katonda yakola omusajja bw'asanga n'alaba malaaya amulabikira bulungi eriiso lino malaaya asibye akaboga atambula abigula bisambi biri bweru era amaaso gano abasajja mukwatanga ku maaso gammwe n'osabira maaso gokka kwatako ku maaso booti
ngamba mukama alidda n'olisabira ng'oli mu kisenge kyo nga nti mukama nkutte ku maaso gano gali ameka nti 2 nga wonga I dedicate my eyes naye newankubadde amaaso gaffe Lydia bega tebegafaanana be bamala bwe batyo okulaba nga bamaze okusiima bwe bituuka mu kuba nti anaawasa akutwale gwe omuwala ajjira mu sikaati ey'akapiira tosobola kukompiitinga na muwala ajjira mu sikaati eya kotoni kwegamba amaaso gammwe gamanyi gatukomya webale nkulabye naye guli kweno uliwo omuwala ffe twatambulanga bwe twali tukyali bavubuka Makerere awo twalina eswaga lyaffe Makerere University Town nasomanga Lydia saabeerako muyi Lydia nedda nyabo sibeerangako mugi eswaga ddala twatambulanga n'omuwala obwo nga nabo tusaba nabo obuwala bu 7th day bwambadde sikaati ezo ninga bw'oba otambula ku campus awo okawulira ozimba temanya kyemugenda kukola kya naye okimanyi bwe twatuuka okuwasa tetwabulaba sya bwabanga eswaga awo Makerere University muzidde awo Makerere University Students Association muyitako ku campus awo kawala kambadde bulungi mutambula munyeenya ekitundu mukunyeenya nga bunyeenya naye kankutegeeza nga mu bwongo bwange sisobola yadde kukeera nja kulowooza nti oyo ndi nsolo kasaba obufumbo webale nnyo oyita buyisi nabo yadiriyo ina ebigambo bingi naakusobola mu programu yaleero ab'ekinywero nga Lydia to borrow from that usage nolwekyo omuwala you must position yourself Lydia olwaleero bampita mugera Medicine Bikongolo tulina abalenzi bangi bali bweru abaana abasoma bali Canada abaana bali mu US abaana bali mu New Zealand naye akukubira akasimu Lydia awo njagala ompulirize bulungi naga nti mukadde ntuuse okuwasa naye mukadde tolowooza nti abakazi bambuzi mbalaba naye ndi mubagi era kwegamba kwe nasinga okukijja muga yangamba ndi mubagi mukadde njagala omuwala nga muntu mulamu era bino byonna bye mbagambye mbijja ku masimu ngaago omuvubuka n'akugamba mukadde saagala ataasoma mukadde bonfunire yatuula ku senior 6 ekyo kale eyo nsobola okugenda nayo ndimwongerayo kuba nze sente nzirina naye nfunire omuwala ng'ayambala bulungi saagala muwala wankunamyo noddayo mu kkanisa n'onoonya mu bawala okumanya kabannaye twesanze mu bizibu atali mugi si muyonjo naye nga ye ayambala bulungi ebimutuuka naye obuyonjo bwagaana ogamba omwana w'abendi ali e Canada kati ono si mugi omugi yanaabye omugi atukula ate abagi nze ennaku ennumira abagi nze Lydia kankutegeeze kino abaana abo kukoperera bajja ne bakoperera ye mu kanisa era bambi abaana abo abawala njagala kubasaba abawala abagi abampuliriza mwekuumye bumanyire ensoni abasinga kubombeerera naye bajja ne bakoperera okugula okumu kuli mu kkanisa okulala kuli mu nsi ayambalanga wansi naye ate si wansi mbwe eddiini eri ku mutima eddiini emuli ku mutima kaakati jjukira omutima bwe tuba tukwana tetugulaba teriyo tatu etulaga omutima gwo wano ffe ebyokungulu bye tukola tutya era awo wenjagala okulabulira abaana abalenzi nebeerayo kiraasi y'emigunju omwana omulaba Lydia sikaati ayambalira ddala byekweya wegendereza nga nnyo omuwala ayambala sikaati n'ebikiramu engatto nekola n'abanga ayambadde ekyera mukiyita mutya kino ekyabagole ekijja ndabye kakati ku bawala n'ayambalira ddala bw'ati yonna naye nga sebu empagi ziyita mu sikaati omwo empanvu eyo kati ekyo nakyo tulubalirya talabika bugi nte kiwombe malayo leero nkulina namandi ono muyambeko mukimeko kiwombe ekola etya eyiwa amata ente eyo ekyo kyo nkimanyi ente ozikama
bw'ogiraba olyawo togirowooza nti erina buzibu kati bw'otuuka okusiba ng'okama manye okukama okusinga nti bazisiba eno n'ogisiba togisiba eyo teyiwa mata naye koolwo yekola etya yegayiwa kakati abawala be batyo mwebali nolwekyo wano twaleese okulabula olwaleero ne tugamba nti tufube ku Saturday nali nnyo ku mwana ow'obulenzi bayirawo nentegeka nenga nti abawala nja baleetamu eno program kati abatera okugamba nti kubanga of course bw'obitabiikiriza olusi tojjayo bulungi muki mulamwa olwaleero tunywezezza nnyo n'akagamba akalala njogedde looks muzifeeko nnyo bawala musenyi obiira otya nga bakukwana n'owunya akamwa nojja mukadde nsabiraako naye akagambo kenyiri kuŋŋambye okunsabirako kati by'oŋŋambye biri okusabira nensooka mbereka ne mmanya kye mba nteekeddwa okusabira okusooka kitalo twekoleko nnyo ku ndabika tusenye omuwala nga tebannaba kukuwasa gwe buli kaseera oteekeddwa okusenya ne bw'olya kagundi ka swiiti senya kubanga okyali mu katale you must be the best that you can be yambala engoye nga zikutuuka sikiririza nnyo mu bigoyegoye ebyo birinankani olinganga omugugu gwe basibye yambala engoye nga fitting mu ngoye kibayita fitting sikulipa naye ng'ebintu bikola bitya bikutuuka ekyokubiri tugambye productivity mubeere productive mukole abantu bakulabe ng'olina productive value mu bulamu ekyokusatu okusoma yokuba kusoboka tozanyisa biki bitabo ekyokuna the fear of God empisa z'obwakatonda zitambule naawe ekyokutaano kale ne baba tebakikuwa nga bakotogera weeteeke mu kikula ky'abantu betugamba abaakuzibwa Lydia omuwala eyakuzibwa nyina omwana yalese impression yendo muyita mwana kuba muwala mutototo neighbor wange ku kyalo eri gyensibuka yazimba amaka ku kyalo g'amaanyi ga mwana wa buwala abadde bwereyo ng'akola ssente ze naye for the first time nasoose okumulaba I packed my car nabadde mpita ku maka ge kuba tubadde tulaba amaka gazimbibwa galabika bulungi nnyo bagayoyo tabuli bintu by'amaanyi naye nga omuwala tetumulabanga naye bwe namulabye as a way of welcoming neighbor ku kyalo nenva mu motoka yange naye omanyi omwana newankubadde abadde bweru ennyumba yakabi nakakana wansi nambuuza kakati sigamba nti okufukamira kuba abasinga kati batandise dda omuwulidde yoyo namutegedde dda agenda mu byakufukamira naye ezo ezimu ku indicators ezitulaga naye abawalamu abakyabuuza zihayi nga muzibuuza abasumba mukabongesaako omwana musumba kabongeko okukuzibwa engeri y'endya kukuzibwa naye omuwala aluma kasooli n'oluma ku lyenvu eno bogaya kiwingigamu omuwala nga yakuzibwa kindness eri omusajja abavubuka bano balaba ne bw'oba akyakukwana bukwanyi enjogera akawoowo okusaasira baliyita ki simbo okwogera simbo esimba kuba kunyweza ne kakati simbo embeera eyo basebo waliwo abawala betulaba mu kanisa maliriza nakino Lydia tofaayo omuwala n'akwata omuzindaalo bano abawala bwe bati bageraageranye compare them bamuwadde omuzindaalo alina kyayagala okubiriza mu kanisa basebo ne bannyabo tubalamusizzaako mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo bannange mukama waffe yeebazibwe abakadde baffe mbalamusizzaako abakadde bannange musitukeeko mu jjukira oyogera bino n'envubuka eziri eri eziwasa zikola ki era nze bannange mbampita mugera mesonikonkolo oyo gwoba omuwa endi yanyamba nze mpadde ono gwe nsobodde mpeeramuko kasa tuli babiri era Lydia mbakakasa Katonda mu ntegeka ye tategekangako omusajja kwogera nga musajja mukazi kwogera nga musajja nabye ku bawala ku bakazi n'akwata omuzindaalo imwe ebyo muberekera abakazi be bawasa edda mukazi gwe bawasa aba yeggalira dda omuntu eyeggalidde oba omunoonyako ki ayingidde yayingira naye mwe abatannabba
actually nebo kunaba kubasomesa nga gwe kwogera kisajja kwakulemeramu tusobola okukuyamba kakati mutandika okugenda ng'omuntu obwo mubukolako ebintu by'omuzindalo gukwata nga musajja oyogera nga musajja buli abavuka be babeera eno mu kanisa oba mu community bebakulaba obongo bubagamba oyo omanyi olwali luli mavubuka abo ono kafiringi katandise okujja nga bamugamba ha bajja kukubira mu nnyumba tutukabiriranga naye nga byonna bisinzirira kuki ku ndaba engeri gye bakulabamu ebintu bino tusobola okubiyiga okukola tusobola okuyiga ne tukola looks nze nakola statement nakati njiddamu teri muwala mubi sangu obawala eyo mu kyalo kalya mmunde gyako ne kakuta ne kawuta ebbakuli y'ebijanjaalo ne kakomola ekisige ne kamwa ekyenyi ne kasenya amannyo ne katambula n'ogamba nti yes kakati ono abulako kimu kumumaamula mu maalo naye ye ng'omuntu okwerabirira akola ki webale nnyo n'olyokolaba owafa owamuno ebisige bikola bitya mukyafu takola ki nolwekyo it doesn't matter even beauty physical beauty omwandisi yabadde agamba esobola okutuuka n'ebula kasita basic season enkulu omuwala tazifaako lidia ndoza tukomaawo bino ebirala ebisigadde bye mbadde njala okugendamu tuli bigenda mu program eddako tugenda kakati nze nno nsigazaayo omuntu bubiri nsonga eyo kantu akamu kagamba nti mukunoonyereza psychologically omuwala simanyi bana abalenzi gyekiri nga empaji ziri zibayogedde ziyiseyiseemu olumu bafeiringa tokola ebintu ebyo mufumbo nti abana experience nyingi nnyo kakati ate ono gwe yafunye nga experience yendala bwamukuba akafaananyi bwajjukira ekintu yabeerawo maka nga alina omuntu naye nga alabanga atatuukiriza omuntu eyayitamu empaji wajji kati bwatuuka ku luwajji n'olumu taluwulira aba n'empagi mpitirivu kwegamba twegendereze tuddeyo ku nnono y'obwakatonda kati kensembyeyo awokwatidde ennono y'obwakatonda owatuwaddeyo ku subi n'ogamba nti katonda yekka yalina amaanyi agasobola okuzza ekintu ekibadde kabalagala yayitamu oluwajji alabikanga okwo kuba kusalawo n'ogamba nti obulamu butadde webale nnyo nze nabuli mbakakasa nkomawo tufune amasimu